Abebbulaniya Essuula 12. Kale naffe nga bwe tulina abajulirwa abangi bwe bati abatwetoolodde, tweyambule buli kintu ekituzitoowerera era n'ekibi ekitwesibako. Twetabe mu mpaka ez'okudduka ezituterekeddwawo, era tudduke nga tuli bagumiikiriza, nga tutunuulira Yesu yekka eyatandika era atuukiriza okukkiriza kwaffe. Yesu oyo olw'essanyu lye yali alindirira, yagumira omusaalaba n'atatya kuswala. Kaakano atudde ku ludda olwa ddyo olw'entebe ya Katonda. Mulowoozenga ku kuwakanyizibwa okwenkanaawo aboonoonyi kwe baamuwakanyaamu, mulyoke mulemenga okukoowa n'okuterebuka. Mu kulwanyisa ekibi temunnalwana kutuuka ku kuyiwa musaayi gwammwe. Mwerabidde ebigambo ebibabulirwa Katonda ng'ayogera nammwe ng'abaana, agamba nti, mwana wange, togayanga kukangavvula kwa Mukama, era toddiriranga bwakunenyanga, kubanga oyo Mukama gw'ayagala amukangavvula, era abonereza buli gw'ayita omwana we. Mugumiikirizenga okukangavvulwa, kubanga Katonda abakangavvula ng'abaana be. Kale mwana ki kitaawe gw'atakangavvula? Naye bwe mutakangavvulwa ng'abalala bakangavvulwa, muba beebolereze, so si baana ddala. Twalina bakitaffe mu mubiri abaatukangavvulanga ne tubasangamu ekitiibwa. Kale tetulisingawo nnyo okugondera kitaffe mu mwoyo ne tuba balamu? Bakitaffe abo baatukangavvuliranga ekiseera kitono olw'ebyo bye baayagalanga. Kyokka Katonda atukangavvula olw'okutugasa, tulyoke tugabane ku butukuvu bwe. Bwe tuba tukangavvulwa, mu kiseera ekyo kukangavvulwa kufaanana ng'okutaleeta ssanyu wabula obulumi. Naye oluvannyuma abo abagunjulwa okukangavvulwa okwo bafuna eddembe n'obutuukirivu. Kale muyimuse emikono gyammwe egiragaya, munyweze amavivi gammwe agajugumira, mutambulirenga mu makubo amagolokofu, awenyera aleme kulemala wabula awone. Mufubenga okuba n'emirembe mu bantu bonna, era mufubenga okuba n'obutukuvu, kubanga we butali tewali aliraba Mukama. Mwerinde waleme kubaawo yeefiiriza kisa kya Katonda. Mwerinde waleme kubaawo bubi busituka mu mmwe ne bubatabulatabula era ne bwonoona bangi. Mwerinde waleme kubaawo mwenzi oba alulunkanira ebyensi nga Esawo eyatunda obusika bwe olw'olulya olumu. Mumanyi nti oluvannyuma bwe yayagala okufuna omukisa tegwamuweebwa, kubanga teyafuna ngeri ya kujjulula kye yali akoze, newankubadde yagusaba ng'akaaba. Temuzze ng'Abayisirayiri bwe bajja ku lusozi Sinaayi lwe muyinza okukwatako era olwako omuliro, era temuzze eri ekizikiza ekikutte zigizigi n'ekibuyaga n'okuvuga kw'eŋŋombe n'eddoboozi ly'ebigambo eryaleetera abaaliwulira okwegayira baleme kweyongera kuliwulira. Tebaasobola kugumira kiragiro ekyabaweebwa ekigamba nti, ne bw'eba nsolo n'etuuka ku lusozi eteekwa okukubibwa amayinja efe. Ddala ebyalabibwa byali bya ntiisa nnyo. Musa n'atuuka n'okugamba nti, ntidde nnyo n'enkankana. Naye mmwe muzze ku lusozi Siyoni era mu kibuga kya Katonda nannyini bulamu, Yerusaalemu eky'omu ggulu, bamalayika 10,000 gye bakuŋŋaanidde. Muzze mu lukuŋŋaano olunene olw'abaggulanda abaawandiikibwa mu ggulu. Muzze eri Katonda omulamuzi wa bonna n'eri emyoyo gy'abatukuvu abaatuukirizibwa. Muzze eri Yesu omutabaganyi ow'endagaano empya. Muzze eri omusaayi gw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi. Mwerinde muleme kugaana okussaayo omwoyo ku oyo ayogera. Abo abaagaana okuwulira eyabalabula ng'ali ku nsi tebaawona, n'olwekyo ffe bwe tugaana okuwulira oyo atulabula ng'ali mu ggulu tetulina we tuliwonera. Eddoboozi lye lyanyeenya ensi, naye kaakano yasuubiza nti, njija kuddamu okukankanya ensi. Ku luno si nsi yokka, naye n'eggulu. Okugamba nti njija kuddamu kitegeeza nti ebitonde ebinyeenyezebwa biriggyibwawo, olwo ebyo ebitanyeenyezebwa biryoke bisigalewo. Kale nga bwe tufuna obwakabaka obutanyeenyezebwa, twebazenga Katonda era tumusinzenga nga bw'asiima, nga tumusaamu ekitiibwa era nga tumutya,
kubanga Katonda waffe muliro ayokya.